1588. Ward Moses, NUP 1480. These are the money votes cast for the following candidates. Musenero Samali, NRM 3,199. Yes. Yes. Yes, also. Having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with Section 147 of the Local Governments Act, Cap 138, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Lukoya Francis, Mukome, NRM, 52,523. Wenda Johnson Senyonga, NUP, 52,105. Senyonjo Luben, Independent, 3,095. Accordingly, the General Officer for Mukono Electoral District, in accordance with Section 147 of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Lukoya Francis Mukono as the Electoral District. Yeah, but if someone who's a inside the lady, can I also say my idea? wangu lwaki batukotuuka ku ekyo mubba abantu Madam. I'm waiting for my bag. No one come. Kwa feri DPC oluvanyuma lw'essaawa nnamba nga batulangiridde tebatukkiriza kuyingira kulaba ate nga waliyo munafu ayingidde ow'ekibiina ekyamanuwa NRM n'ayingira ekibatwalidde essaawa nnamba mu mateeka tekikola ekikola mu mateeka bwe wabaawo ekintu kyonna ogenda mu mbuga zaki z'amateeka n'ogamba wano tokyasobola kukyusa emu n'efuuka 3 kooti yokka yeeragira okukyusa emu n'efuuka 3 oba 3 n'efuuka 5 n'olwekyo tulowooza teyo embeera ey'okwagala okuyiikiriza tekyakola era mu kalulu sibaddeemu omu tubaddemu 3 ne Reuben waali okujja okubalaga ekituufu ekibadde kigenda mu maaso
n'olwekyo muganda wange Rawubeni naawe bakwetaaga obalage ki n'obulumi ofunye kubanga omukulu ayingidde mumanyi ye Kapiteeni Rigani Muganza n'olwekyo nze ndowooza nti ebintu bino babireke bibe by'abantu abalonda gavumenti ez'ebitundu abeekolera ebintu byabwe batwale mu maaso naye bwe kinaabanga olwaleero okunyigiriza kutuuse naawe